Munyaffe Uganda mwanirizibwa buli bizinesi ez'enjawulo okubeera nga zikakaddabizibwamu era nga kino tekitaliza bantu bava mu mawanga ga njawulo wabula mu bizinesi zino abantu ab'enjawulo bakosebwa. Kino nno kye kimu ku kyatuuse ku bannansi b'eggwanga erya Eritrea awamu n'eggwanga erya Ethiopia nga bano baanyagiddwako ensimbi eziri mu buwumbi. Okusinza ku bagwira bano ebyabasuubizibwa byali bingi era ne bakwata ensimbi ze baalina okubeera nga basiga mu bizinesi zino. So much money, and as you can imagine, it was all in all 4.9 billion Ugandan shilling. Not because we were rich, but because we believe it as much as we love it, Uganda, and we also trusted. Maybe we were so naive that to put so much money, but in the end, we as my colleague Ugandans were saying. And we found out the business was really bad for us. We were just indebted with so many millions. Abantu abasoma 15 be baafedebwa okuva mu nkola eno wabula nga bano baggwanga lya Ethiopia awamu n'eggwanga erya Eritrea. Bano balaze wowe batuuse akadde kano. Many of us, we were very surprised because he changed his tone. In the beginning, he was telling us the coronavirus is not going to change all our business and that there is a future in it. So we were not so happy because we were really disappointed by his treatment because he was so telling us like he was a bishop, and we somehow really believed him, and he has a cool personality, and we were not just very happy about the way he treated us. Bw'owulira bino oyinza okulowooza nti be bokka abaafedebwa wabula ne bannayuganda nabo tebaatalizibwa era nga nabo nga bakulembeddwa mu Harriet Asimwe nabo balina bye bannyonnyodde. Naye neebuuza lwaki tetuyambibwa nga bannayuganda? Ssente zaffe zibbiddwa. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni batugamba nti project ya mutabani wo. Why do we Ugandans suffer in the name of having a project under the name of Muhoozi, and we invest our money and we are cheated at the end of the day, and even the man wants to take away our lives? So we have been cheated of our own money. I feel so bad. Ugandans to be doing senders of the searching up the Tuakola. Nainga uli office mogenda tusobola kuyambibwa. Insu birama gaba buli week 10%, buli week 10%. Era nasifuna ko mulundi gumu sadda yokufuna. Naye olwokubanga nasikirizibwa olwabanene abeetoolodde abali mu kintu kino nange nali nga njagala okukola bizinesi yange endala nekulaakulanye bizinesi zange entonotono zenkola nsobole okufunamu ssente. Bano era balina kye bakozeeko okulaba nga bafuna obwenkanya. Enda ku poliisi waffe Kanyanya okulipootinga omusango guno nti nabbibwa bwenti nebwenti naye baŋŋamba nti ojja kudda bwe naddayo nti ebintu bino tukyabinoonyezaako waliwo n'abalala abalipootinze naye tugenda kukuyita n'olwekyo nsaba gavumenti eyingire mu kintu kino obanga eyingiddemu n'abaana aba first family. Era buli kaseera atuddukako wano n'atugamba mbadde mu meeting gye n'Omuhoozi mumulabye abadde atumidde abapoliisi wamanyanga military ngende nva ku State House mbadde meeting ne gye n'Omuhoozi. President Museveni agenda kujja gulewo wano kwegamba tubbiddwa maama Nakalema twagala otuyambe gwowa anti-corruption unit muyinza okulowooza nti tubalimba naye tutambudde ndoze ebbaluwa eno mugiraba. Twagenda mu anti-corruption unit ku State House era eno stamp ne batulaga stamp ne bagikubako nga 29 September nti ebbaluwa efuniddwa era ne batugamba bagenda tuddira naye n'ogundi ne batuwa reference number n'eraga nti ebbaluwa bagifunye. Naye tulinze maama Nakalema office yetu yambi tetuyambiddwa. Maama tukusaba tuli balonzi ba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni obusungu bwe tulina abavubuka bungi nnyo. Wabula ekyebuuzibwa kika ki kino kya bizinesi abantu gye bettanira bwe bati. Tuba nga batugamba kimu nti project yali ya General Muhoozi ate nga oyo ye mutabani wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ekitongole kye twogerako amakya g'olunaku olwaleero ky'ekitongole ekiyitibwa PIO Digital Academy ng'eno yasooka kubanga bagiyita PIO
crypto center. Ekitongole kino kyali kikolanga forex trading era nga bw'investingamu cryptocurrency ne forex trading. Yansanyusa nnyo nti ofuna 10% buli week era nensanyuka kwe nali sikiwulirangako nti percentage eyo wano mu Uganda balete milioni z'ekikumi awo there and then bamperawo 10% yange nga bampa milioni zange 10 nga nange nzikwata nga nkola ki nga I invest in the business bwe tutyo investing mu cryptocurrency and forex trading nga tulina okubanga tuweebwa amagoba gaffe every week kyasooka kubeera kya every week then namala n'atunnyonnyola nti akakati gavumenti yalabye nga ssente ze tubawa nnyingi nnyo ku akawunti zammwe kati twasazeewo tugenda zibawa every month. Tusobodde okwogerako ne Elvis Kasango omu kwabo abanyagibwako ensimbi nga naye yayina ekibiina ky'obwegassi kye yali akulira era nakyo kye babbiramu abantu. Nenekulira omulanga nanza kuba sente za sako nazamu ekyokubiri sako yali etandika yakozesanga ffe kuba nzijukira nga nzija nga ngamba abantu mu meeting yalina mu kyaki ti sente zammwe ziri ki sente zammwe ziri seefu ebyona byonna ebyaliwo sako yali akola emyezi 2 Feb, March, COVID najja. Yetwaddamu okuwulira noonya sente zaffe nga batugamba yawaaba omusango mu sako mugundi mu kooti ng'asaba kooti ekole ki emulangirire era ekiwandiiko kiki. Ono naye alaze kye bakozeeko omuli n'okugoba Bishop Ntabazi ku bukulembeze bw'ekibiina ky'obwegassi kino. Kiko ne katula kibayita annual special general assembly efuga sako ne babaako resolution gye baakola era resolution yeeza 1 kugulawo omusango ku mwami Bishop Fred Ntabazi nekikolebwa era twakola statements ekiri ekibuli era out of that ne bagera bafuna ne court order police nejja nesobola oku accessing office yo kubajjukira bwe mwali safe era baasikolanga ennaku z'omwezi 11 ebyasango byasangwamu ne babitwala nga exhibit so process y'omusango okola kinne gutambula. Ogwokubiri gwali gwakumugjamu bwesige ng'omukulembeze waki owa sako. Abantu bano olukongo lwonna balusonze mu Musumba Bishop Frederick Ntabazi okubeera nti yababbako ensimbi eziri mu buwumbi wabula tugezzaako munoonya essimu ezimanyiddwa nga teziyitamu. Bano bagamba nti obwoya butuuse kubagwa ku ntumbwe naye obwenkanya bakyabufuuye mu ng'ombe. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.